omukazi atalina nfuli tawooma. Okay, abantu abasinga mulowooza omukazi atalina nfuli tawooma oba olowooza nti omukazi aba atalina nfuli aba tawooma. Mbaaniriza okusenga 5256 kansuubire muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza oba nga mundaba. Abasubscribing edda mbeebaza ate gwe atanasubscribinga waka kunyumira kano nja kusaba consider subscribinga likinga, commentinga, obere ngotu ofuuka kitundu kuffe. Ekisookera ddala kye ngenda okwogerako, abasajja abasinga balina ebintu bye baagala nga bo ku bakyala. Nti bwe mba nga ndi musajja nga nina kye njagala ku mukyala, nti njagala nnyo omukyala alina amazzi agamansuka. Bwe nsanga omukazi atalina mazzi gamansuka, oyo omukazi aba tagenda kumpoomera. Enfuli ziwoomya oba zongera oba zi-increasinga chances z'omukyala okuwooma. Lwaki? Zikuuma ebbugumu. Ekyokubiri, ziri sensitive, like zirina nerve endings wakati we zigattira ku mumwa gwa nabunnya. Omusajja aba agenda kunyuma, omukyala aba agenda kunyumirwa, ate buli gyakoma okunyumirwa, gyakoma okutoba, naawe omusajja gy'okoma okuwoomerwa. N'ekirala, enfuli zituyambako okubeera nga zikuuma ebbugumu n'okubeera nga zakitinga ng'oluggi okuziyiza infection okuba nga ziyingira mu bukyala bwaffe, like zirowalinga chances zange ez'okubeera nga ngenda funa infection. Ate abasajja abamu balina ebintu bye baagala mu bakyala, nga ye agamba njagala nnyo omukazi ng'alina enfuli, njagala omukazi ng'alina ettama. Bw'akutuukako n'asanga nga tobiyina, ekyo kyokka kisooka ne kiyingira mu bwongo bwe nti towooma, ne bw'onaaba owooma togenda mmukolera. Waliwo omukazi nga talina nfuli naye ng'alina ettama, nga libikka bulungi nnyo ekintu kye wamma ne kiwooma. Ate n'osanga omukazi ng'alina enfuli nga talina ttama ng'era tezirabika bulungi. So endabika ya nabunnya oba okubeera nti nina bye siina tekitegeeza kuba nti siwooma. Igwe ng'omuntu omu, oyo omuntu alinza obutakuwoomera kubanga oyina kye wamanyira, nti wamanyira okubeera ng'olina omukyala ng'alina enfuli oba mu bwongo bwo mwali mu binyumyako oba obiwulire. Omanyira ebintu jasi bye tuwuliddeko obuwulizi oba bye tuwulira nga basomesa oba nga boogerako, birina engeri gye bi-influencingamu embeera z'ekisenge. Olinza obutakitegeera bati bitu-influencinga. Abantu bedda banyumirwa ng'okwepimpina kwabwe oba binyuma oba tebinyuma nga bo beepimpina. Kati now because we have the capacity ey'okusomesa abantu, kati abantu bagenze balina engeri gye ba-adaptinga, and they are not adapting in the positive way. Ba-adaptinga nga omuntu akutteko bw'akutte nti n'oyogera ebigambo 10, oli n'ajjamu ebigambo 2 ne yeesiba ku ebyo n'abeera ku ebyo era n'abirumiriza nti ebyo weebityo we biri era weebityo we biri, naye ng'ekintu oluusi teyakiwadde ki budde. Kati nizo gamba bannange omukazi atalina nfuli tawooma, naye nga bwe nnyinnyonnyola nga gye ngenda okusembera ngamba naye aba awooma. Kati gwe kuba tiwawulidde kumalayo n'otwala ekyo. Njogerako abo abakirina mu ndowooza Justin ng'akiwulira buwulizi. Kati ne tudda ku baana ate bo bambi ababeera n'abakyala baabwe, nti mbadde n'omukyala naye omukyala ono gwe mbadde naye oba gwe nnina bambi abadde n'enfuli era mbadde nzaagala nnyo nga nzinyumirwa nnyo neetadde mu kiti ky'omusajja nga bannaye buli bwe nzikwatako nze nampulira ng'omukira gwereega. Bwe nsisinkana omukyala atalina nfuli agenda kunkaloobiriza. Kyekimu ne mu bakyala. Omukyala bw'asisinkana omusajja nga yabadde azirimu omusajja wa mukira munene, gwe bw'ojja n'oguli average guba tegumukolera, like kimutwalira ebbanga ddene oku-adjustinga okukkirizanga bw'oli n'okutandika okwagala omubiri gwo. Kati ekyokuba nti omukyala talina nfuli kirinza okukendeeza ku chances ze ez'okuwooma bw'aba nga talina birala bigendera ku kuwooma oba biwoomesa ng'amazzi agwamuseereza, ng'amazzi agamansuka, ng'okubeera ng'osikira bulungi, omanyi okunyoola ekiwato ate nga oba mu kikolwa obeera active ne munno. Kati ayinza okuba talina qualities ezo, kati ng'ayina enfuli nga zisobola okuba nga zimuyisaawo mu ngeri eyo nti emmana ebuguma, erimu ebbugumu. Kale bw'osanga oli nga talina nfuli nga ne qualities endala oluusi talina, alinza obutakuwoomera. Naye ate olinza osanga omukyala nga qualities endala ayina, nga bw'atandika okukooloobya maama nnyabo wamma mukuba ettendo paka kuwulira bubi, ng'oli omwana muwala asobola okuyimba naawe n'otya, nga watuuka okunyola ku kiwato kwakutuulako osamulira mu ddakiika ntini nnyo, ng'omutunira wena n'osubbalala naye nga talina nfuli. Tekitegeeza nti aba tawooma, igwe aba takuwoomera kubanga n'okuwooma kw'omukyala oba okuwooma kw'emmana kisinziira ku ggwe nga ggwe ky'oyagala. Oba ontegedde bulungi nti bwe mba njagala omuntu ng'era byakola mbyagala, omuntu oyo agenda kwanguwirwa nnyo okuntuusa ku ntikko we mba mukyala. Bwe mba musajja nga nnina bye njagala ku mukyala ng'ate n'omukyala ono mufiiringa ku mutima
agenda kumpoomera lwaki ekisookera ddala abasajja nti bo ebiseera ebisinga lwe beezina tebateeka nsonga za mutima mu nsonga za kwepimpina byo ebyokwepimpina ebyabwe biba byakungulu kubeera bwongo bwe nakasoloke omutima tegubeera involved kyova asobola okwepimpina nawe n'erinnya lyo n'atalitegera naye nga yakwepimpina nawe emirundi ng'esatu naye nga tamanyi linnya lyo kugamba takuteeka ku mutima gwe okubeeraawo ng'akulobooza imposiko ng'olina obukodyo bw'okoze ng'abadde yeegatta naawe n'omusumulula n'omutuuka weri eweesiba edda n'omuyingira munda n'abeera ng'asobola okuteeka ku mutima gwe n'abeera ng'akuloboozaamu bw'osanga ng'agamba nti nazina omuwala e Masaka nga tugenze okuziika oba twali mu lumbe egindi nenfuna akawala nenkalya nti beezinira ne ku nnyimbe gwe abasajja babeeko n'abakazi tuli bazibu nnyo oba twali tugenze ku mbaga oba twali tulina gye tulaze n'agamba omuwala oli bannange ne bwenzimirira bwe nti ndabira ddala ng'ali ku kikolwa kye twali tukola nga yamusigala mu bwongo ne ku mutima gwe kati ng'ate si ffenna nti we can put that blueprint mu bwongo bw'omusajja not everyone has the chance to do that kati okuwoomerwa omuntu oba omuntu okuwoomerwa kisinziira ku feelings z'akulinako n'ekyo ky'omuwadde nga muli mu kikolwa ky'okoze what you have done kyekisigala emabega oba kyekisigala ku mutima gwe lw'olisinkana gwagamba nti omukazi ow'enfuli tawooma lw'olisisinkana oba Katonda lw'alikuwa chance n'osisinkana omukazi nga talina nfuli naye nga senga yamutuuza oba nga yayitako ewa senga Faith ng'amanyi bino wammanga ng'amanyi okusekera amanyi okunyoola ekiwato emmana amazzi mwegali ne bw'oba talina gamasuka naye nga museereza mwali ate nga takala paka kazanyo okuggwako ng'ate ekirala ng'amanyi okukwata omusajja nti ngamba okuweeweeta n'atambuza emikono n'akuteeka mu mmundu akasolo ne kagwa n'akaddaabiriza ne kadda engulu mangu nga tebabikolangako musajja watomala akaluto akasooka n'obeerawo n'oyazirana omukyala n'akutunuulira ne weenyoonya n'okola otya n'okudda engulu nga kikkaluubiriza omwana n'ajjayo enkumbi ng'ebuguma n'agiyisa ku mukira n'alyoka aguweeweeta ayayaya wamma naawe n'owulira ng'oli mu ggulu bw'akwata ku kinego kikwatako bw'ati nga naawe owulira kyekyo tojja kuddamu kugamba nti omukazi atalina nfuli tawooma chances ze zikendeera mukko olwa byemmenye mu maaso emabega naye ate temukimugjaako kuwooma ate era si buli mukazi ayina enfuli mbw'awooma tebakulya ebinusu si buli mukazi nti ayina enfuli nti awooma ate era si buli mukazi nti atalina nfuli tawooma okuwooma kukomprayizingamu ebintu bingi ng'ekisookera ddala y'endobooza yo kukyolobooza n'ebiki by'oyagala omusajja asobola okulaba omukazi ng'alina amazzi oba ng'alina ettama ye n'agamba oyo awooma just nga oba tewooma oba wooma ye mu bwongo bwakimanyi nti omukazi alina ettama aba awooma omukazi olaba kati bakompayalinga ne ku bitundu byaffe by'ekyama amanya ku bitundu byaffe by'omubiri omukazi alina bunnya mu mannyo aba awooma omukazi alina ebino biddugavu aba awooma sima omukazi alina simanya dimpo aba awooma omukazi alina akaziga aba awooma omukazi alina amabina aba awooma omukazi simanya alina engalo bwezitya aba awooma nga just bya nze sibikiririzaamu ebyo nzikiririza nnyo mu bino ebirala so mubeere bulungi omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okumbagala nnyo bantu bange temwerabira ku subscribinga maminywanyi wekaba tekakoze bubi nja kusaba ompe subscription yo giteekeko obeere nga wegatta kusenga Faith 256 ng'obeera kitundu ku ffe mubeere bulungi mweraba yeah.